Poliisi waliziddwa okuba omukka ogubalagala mu kugumbula abawagizi b'omukulembeze ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abemberedde ku makubo n'abalala nga bamuwerekera bw'abadde ayolekera ekitebe ky'ekibiina eky'ekamu kya mu Kampala. Kyagulanyi Ssentamu abadde ava ku BBS Telefina wano e Mengo mu Kampala yakedde ku program y'ebyobufuzi yasinkanya abantu abamuteezedda ku makubo nga bamuwerekera wabula bwe batuuse bwayise embeera n'etabuka poliisi eggadde enguudo n'ekidiridde kubadde kuba Amasasi mu bbanga n'omukka ogubalagala. Kyagulanyi agenze okutuuka ku kitebe ky'ekibiina ekamu kya ng'omukka gukyanyooka. Mu kusooka nga tannasimbula kuvaano Mengo Kyagulanyi mu kwogerako ne bannamawulire avumiridde nnyo ebikolwa eby'okubuzaawo n'okutulugunya abawagizi ba NUP n'agamba ebikolwa ebyo byongera okulaga nti mu gavumenti mulimu abaana n'ebyana. Njagala bannayuganda bamanye nti bangi nnyo abakyala kakati abasirikale ba Uganda bakikozesanga kyakulwanyisa okukwata abakyala kubanga bamanyi baba balumbaganya ekitiibwa ky'obukyala nti abakyala basinga batyokwogera era njagala nsemanye nti Alexandria mumanyinafu oyo muzira okuvayo nayogera amazima njagala okuwa amaanyi abakyala bonna bonna muveeyo musomoze namu abakyala okuvayo kulwanira eddembe ery'abakyala bannammwe kubanga abantu abayinza okubakuuma ate babakolako ebitongere. Omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Wilberforce Toluwalira mwennyamivu nti ebikolwa eby'obumenyi amateeka bikyeyongera mu ggwanga lino newankubadde bivumiriddwa okumala ebbanga. Babadde yaggalawo olukiiko lw'obulabirizi bw'ennamirembe olw'oku ntikko olwa sinodi olukadde olwalondebwa mu 2018. Omulabirizi Luwalira agambye nti ebikolwa nga bino byeraliikiriza bannayuganda n'okubakyayisa ensi yaabwe. Ate mu ggwanga awamu waliwo obutali butebenkevu nga buva ku bino: obumenyi bw'amateeka obw'engeri ez'enjawulo, obubbi n'obutemu, obutabanguko nga businziira ku kikola ky'abantu, enfa y'abantu abamu nga y'amatankane, okubba n'abalala okwesenza ku ttaka eritali lyabwe gamba ery'ekkanisa, abalala okusengula ebyalo n'ebyalo mbu bo baguze ebifo ebyo. Omulabirizi mu ngeri y'emu mwennyamivu nti mu kkanisa n'eggwanga mukyalimu ebisomoozo bingi nnyo naye tebikoteekeddwako maanyi kubimalawo. Waliwo okusomozebwa nti ebintu ebyandituyambye ate awamu tetubijjumbidde gamba nadisako, okuzimba abaweereza house, okukozesa ettaka lye tukyalinawo nga wakiri tusimbako ensuku oba ebirime ebirala bisobola okutuganyulwa, emiti n'emmwanyi, n'awalala kale abatasobola kusimbako bibasimba, okutandikako projects ezitali zimu. Omuwandiisi w'obulabirizi w'ennamirembe Reverend Canon Henry Segawa agambye nti ekkanisa eriko bingi byetuuseeko mu myaka egy'ena era n'akubiriza abantu okwenyigira mu byenkulaakulana. Omukubiriza abakristaayo omulabirizi w'ennamirembe Margaret Magumba asiimye nnyo abakiise ku lukiiko lwa Synod olw'emirimu egy'ettendo gye bakoledde ekkanisa n'abasaba okusigala nga baweereza. Tibadde byangu naddala mu kiseera kino ekya COVID ekya ssenyiga omukambwe naye Mukama atusobozesezza era bwetyo ne tumalako ekisanja kyaffe eri abo abatagenda kudda abamazeeko ebisanja obanga tebabalonze kukomawo obanga bamazeeko ebisanja byabwe eby'emyaka 8 mbasaba temulekerera kkanisa yammwe mwongere okulaganiramu n'abasumba bammwe era n'okutwala omulimu gwa Mukama mu maaso. Obwakabaka bwa Buganda bukubiriza abantu bulijjo okwenyigiranga mu nteekateeka ezibakulaakulanya naddala ya ku by'obulamu basobola okukola emirimu nga balamu bulungi. Nebyogeddwa amyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda w'ekitiibwa Hajji Ahmed Lwasa abadde aggalawo okugema ekirwadde kya COVID-19 ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo ng'omulimu guno gukyagendera ddala mu maaso olwaleero lwonna. Abantu baffe mwenna abazze wano olwaleero tubeebaza n'ababadde bajja n'abakyajja era tubasaba banguwe. Biseera ebisinga bw'oba weegemezza oba owonyezza ebintu bingi, abantu baffe bangi batugenzeeko, abantu baffe bangi tubafiiriddwa, naye ng'ate ffe ekigendererwa mu Bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okubeera nga tubeera balamu. Okubeera obulamu tekitegeeza nti tolwala malaria yekka, wabula buli lwadde bwonna obubabuze batukubiriza tubeere nga tubwegemesa. N'olwekyo mwabazze
bobozeeyo nga bukyali owaka bagamba bali owaka banguwe nga bwe babategeezezza olumala okwegemesa wano satifikeeti y'olweggulo. N'olwekyo tubasaba mukubirize abantu bonna abalina gye bali bajjumbirenga nnyo ebifo nga bino. Bannamagoye bawanjagidde bannamawulire babakwatireko mu lutalo lwe baliko olw'okulwanirira eddembe lyabwe n'okusinga ennyo okukomya okubasosola. Tamwiza Betty, omulwanizi w'eddembe ly'abaliko obulemu mu kibiina ekya Women with Albinism Association, abadde mu kibuga Jjinja n'ategeeza nti bannamagoye bantu ng'abalala bonna abasobola okukola emirimu nga n'olwekyo okubaboola obutabawa mirimu okubasosola mu ngeri ezitali zimu kimenya mateeka. Kino ekyolwaleero kibalaze nti ebintu bituwe birina okolebwa. Ffena twena mufuuka eiroboozi musobola okubeeranga ku bannaimwenyu ekituufu ekigemagana ku albinism. Tibabula bona bafa, bazira magiki bona baavu oti nife. So omibiri gyaiwe ebitundu byaibwe eby'omubiri bizira muki bizira mwida. Ate abakyala abaliko obulemu mu Jjinja Northern Division beeweze okuwanvuya ku maloboozi nga booleka obutali bumativu olw'okusosolwanga n'okulekebwa emabega mu byenkulaakulana. Omu ku bakyala bano, Sarah Kawoozo, agambye nti gavumenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo babalekeredde nnyo naddala mu biseera bino nga n'ebbeeyi y'ebintu yeekanamye. Tujja kuvuga obugaali twekalakase mu ngira tuladi natunira kutumale gafa bufuba timu kasobola kutuyamba. Gavumenti weriwona tusaba buyambi ife abakosefu twena tufiwe nga abantu abandi ibo gwabule ndo titubona ku ife nga batutabu tuzira kwesi timakona tutule tuli munsi ya ife mbulire bwa mu ngira ate ife tuli bakoze buli tusobola kola bwa malaya. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Dembere okujjayo omusango mu kkooti nga munnamateeka Elias Lulimbazi Nalukoola bw'annyonnyola. Singa omuntu aba awaabye omusango naye ng'oluuyi luli olulala bwe bawawaabidde terunnaba kussaamu kwewozaako kwalwo, omuntu ono awaabye omusango wa ddembe okuguggyayo waayagalira n'abanga tekimwetaagisa kumala kusaba lukusa kuva mu kkooti naddala ng'aguggyayo mu kaseera akatini ennyo nga yaakaguteekayo. Naye ng'ate singa abanga aguwaabye n'oluuyi luli ne luteekayo okwewozaako kwalwo, tosobola kuguggyayo nga tomaze kufuna lukusa kuva eri kkooti. Ate kkooti esobola okukukkiriza okuguggyayo naye ng'onaasasula ensaasaanya ey'oluuyi luli oluvannyuma lw'okuba nga lumaze okuteekayo okwewozaako kwalwo. Badereva ba taxi abakolera mu kampala n'emiriraano bakyaganye okwongeza ebisale by'entambula ebyalangiriddwa abakulembeze baabwe. Mu wiiki eno abakulembeze ba taxi nga bayita mu kibiina ekya Uganda Taxi Operators basazeewo okwongeza ebisale nga beekwasa emiwendo gy'ebintu egyekanamye nnyo. Ekibiina kyasazeewo nti taxi ezikolera mu Kampala zongeze siringi 5 ku buli lugendo, ezo ezigenda mu buwanvu obwa kilomita 35 okuva e Kampala zongeze siringi 10, ate ezigenda mu buwanvu obwa kilomita 10 zongeze siringi 2,000, ezisukkawo nga zisusa mu buwanvu obwa kilomita 14 zongezeeko siringi 5,000. Wabula baddereva abasinga obungi mu paaka enkadde n'empya bwe batuukiriddwa bagambye nti bakyawuliramu enkenyero okwongeza ebisale ebyo nti singa banaakemebwa ne bakikola mmotoka ezitaayaaya ezitasimba mu paaka zigenda kubabbako abasaabaze. Semakula Francis akolera ku stage Entebbe agambye nti ekisingako kwekendeeza emiwendo gy'amafuta n'ababakulira okendeeza ku misoso emingi mu paaka kubanga abasaabaze tebayinza kusanyukira kyakubongeza bisale. Ekikulu kya byonna abasaabaze betwongeza bo tebaliiwo tukigezezzaako naye ng'ogiyitange kutunuulira butunuulizi obulumi bungi. Mukalazi Nanjwenge akolera ku stage y'Ebusiika agambye nti ekyetaagisa kwongeza bisale bwe banaakikola ababoodabbooda abagenda kubamalako abasaabaze. Wabula Mustafa Mayambala amyuka ssentebe w'ekibiina ekyo akinogaanyiza nti ekyokwongeza ebisale baasooka kukikkaanyaako ne baddereeva ku stage zaabwe kubakolera. Okutuuka ku kusalawo kw'okwongeza ebisale kuno twakituukiddeko wamu nga abakulembeze ku mitendera mu mulimu gwa takisi egy'enjawulo. Abakulembeze ba stages, abakulembeze ba zipaaka, naffe nga abakulembeze ba takisi abawaggulu. Era enduulu yabadde ng'eviira ddala wansi mu badriver ne Bannayuganda abamu kati bazina gunteese oluvannyuma lwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okubakuba akaama ku nteekateeka ya Parish Development Model.
Sozi Ssekimpirwazi yabirina. Ssaaminisita wa Uganda Robina Nabbanja yasinzidde ku kitebe kya disitulikiti ekyotene n'agamba nti mu nteekateeka ya parish development model buli muntu yenna anoonye omuluka gwe waagwa kubanga omuluka gwakuweebwa obukadde 10 ate banaamala buli maka gaweebwe akakadde kamu kyokka n'akabatima nti ensimbi zino si zaakulya buli wabula zaakwewola nga zikolebwamu ebyo ebigasa era ebikulakulanya bannayuganda n'agamba kino kyekiseera buli munnayuganda atandike okunoonya engeri gy'agenda okugaggalamu ku nsimbi ze balina ezitotoogana obutotooganye era n'agamba nti enteekateeka eno egenda kumala ebbanga eriwerako nga bannayuganda bali mu giganyulwamu. Omwezi gw'omusanvu tugenda kubaweeza milioni 10 buli muluka, that is 23 milioni 10, 24 milioni 10, 25 milioni 10, 26 milioni 10, 27 milioni 10, 28 29 33 milioni 10. Kula CBS FM radio bujajja nze Ssekimpirwazi ekyotera. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gagano. Tiimu y'eggwanga y'omuzannyo gwa rugby Uganda Rugby Sevens etandise na buwanguzi mpaka za Africa Rugby Sevens ezitandise enkyaleero e Lugogo mu kisaawe kya Kyaddondo Rugby Grounds. Uganda ewutudde bulungi obugoba 7-1 ku bwereere era abazannyi okubadde Philip Wukorach, Michael Wukorach, Timothy Kisiga, Adrian Kasito n'abalala boolesezza omutindo omusukkulumu. Mu mizannyo emirala Kenya ekubye Senegal obugoba 19 ku bwereere, Burkina Faso ekubye Zimbabwe 14-12 ate Madagascar n'ekuba Botswana 5-2 ku bwereere. Mu ngeri emu Namibia ekubye Ghana obugoba 17-10, Cameroon ekubye Zambia 3-7 ate Tunisia n'ekuba Mauritius 14 ku bwereere. Emizannyo gino gibadde gya raundi esooka era mu kiseera kino emizannyo egy'oluzannyo olwokubiri gigenda mu maaso. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Poliisi waliziddwa okuba omukka ogubalagala mu bawagizi b'omukulembeze ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ku makubo n'abalala nga bamuwerekera bw'abadde ayolekera ekitebe ky'ekibiina kyabwe Kamwokya. Omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Webafo kitoluwalira mu ennyamivu nti ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka bikyeyongera mu ggwanga lino newankubadde bivumiriddwa nnyo ebbanga. Baddereva ba taxi abakolera mu kampani emidaano bakyagaanye okwongeza ebisale by'entambula ebyalangiriddwa abakulembeze baabwe. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.